wakati w'abakulembeze ne bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi tafaayo kiki kyakugambye kikutuusaawo kasita kimuyisaawo. Mukama akuwa omukulembeze afaayo ku buli kigambo kyafulumya wawe kituusa gwakulembera. Banga omulimu gwaffe kwe kubakulembera nga tubajja awabi okubatwala awalungi, bwe buvunaanyizibwa bwaffe obukulu. Njogera ebigambo ne bitakusanyusa naye ng'obyetaaga, era abamu bye banvumira naye ne ŋŋuma. Olunaku bwe lulikya, ebiro bwe birituuka, mulikkiriza nti naye twalina omukulembeze. Mu kiseera ekyo nnyinza okuba nga ndi mu kagaali obanga nagenda dda nga nadda mu ggulu, kubanga nayo nteekatooka okugendayo emyaka 5 okuva kati. Abooluganda, waliwo ebigambo nga biruma, ng'omuntu wabikugamba bikuluma naye nga bikuzuukusa. Ebyo byenjogera era byenjagala muwulirizenga ebbanga lyonna. Okusooka mbaagaliza birungi, kyenavudde mbagamba nti mbaagaliza omwaka guno ogulimu obuwanguzi, ogulimu okusituka, ogulimu okuweerera abaana, ogulimu okuwasa, okuzimba amayumba n'okukuza obulungi abaana baffe. Muweerere abaana baffe basome. Tewakyaliwo muntu akugamba nti kyamulembe okubeera n'omwana gw'otaweerera. Biwulidde mulembe guno nga omuntu akugamba temutubuulira bitimba, temutubuulira kusoma, muno okusiba ettaayi ne gufuuka omusango. Abazungu bagenda ku mwezi naye ng'omuntu akugamba nti okusoma si kya muwendo, naye akugamba nti okusoma si kya muwendo asattirira mpapula alowoozesa abantu nti yasoma. Abooluganda, okusoma kya muwendo. Nazaalibwa omukazi atamanyi kuwandiika linnya lye naye laba ekinene ekyamuvaamu. N'olwekyo mikwano gyange mbeegayiridde muweerere abaana baffe. Ekyo ng'okimaliriza nzize okuwoza obuwanika, musalewo oba nga ddala nsaanidde okubeera omubaka wammwe omulundi omulala. Buli kisanja mbadde nzija n'empoza obuwanika ne musalawo bulungi tikyasaanidde. Mwantuma okuteesa n'enteesa emyaka 14 egy'omuddiringanwa nga ndi ku ntikko ey'okuteesa, era bagamba nti omubaka wo y'omu ku basinze okuteesa mu paalamenti ey'abantu 1529. Ekyo nenkimala nejeerera. Olwaleero mmanyi ekisinga okummanjibwa lwe luguudo lwe nateete nakawuka ndumanyi muli batuufu okulummanja, kubanga ekyekyomubi kyekisabira omulungi amazzi. Kwe mundaba nga nze gavumenti, muli batuufu kubanga nze gwe mwasindika okukiika. Oluguudo olwo wetutuukidde olwaleero nga kontrakita alukola ali ku gurawundi akola. Twasalawo nitugamba tirugenda kukolebwa mu ngeri eno. Nateete nakawuka Kisubi Kawukubwerenga, nakawuka Kasanje Mpigi ku Bikondo, nakawuka paka Nanzigamaya. Kakati batandika okulukola. Bwe batandikidde odukola ate obusungu bwammwe busingidde okweyongera. Ndowooza temubeera batuufu ku ekyo. Oluguudo lwadde muli batuufu tubanja nze naye mukijjukire nti lubadde lwa ttaka, baalukola sinnazaalibwa. Bambi ojja kuba bulungi. Kaakati abo be bansibyewo, kubanga Bayibuli egamba nti nno mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa. Ate mmeeme katale bw'oba oyagala kulonda kyesirikidde agende mu paalamenti akukiikirire mu by'okusirika n'okumumunyala, nalyo ddembe lyo, kubanga ojjayo ateesa. Abooluganda, awava munno tewadda munno, awava okugulu wadda muggo. Ekyo kimu. Mbadde mpulira y'abatambula nga bagamba nze sigenda mu paalamenti kwogera luzungu, ngenda mu paalamenti kuteesa na kukiikirira abantu bange. Abooluganda, ani akulimba nti mu paalamenti boogerayo olulimi olutali luzungu? Nazaalibwa omukazi atamanyi kuwandiika linnya lye naye tasobola kubeera muwandiisi wa kika kya Kkobe. Buli mulimu muguwa omuntu agusobola. Paalamenti bateesa mu Lungereza oba oyagala oba togira ki.
tulina omusajja gwe twalonda akyamazima tetwamulonda yatubba bubbi n'agenda abeera kugombolola ensangi bamuleetera ekirayiro mu luzungu ne kimulema okulayira era omulundi ogwaddako bwe yakabba yalayirira mu ofiisi ye mu Luganda teyalayirira na bakansalazi be bwe yasala ekkuba okudda ewaabwe Lwengo n'agenda ne batamulonda n'asalawo agende mu kkooti awaabire abaamuwangula bwe baatuuka mu kkooti bamusimba ekirayiro kye Mukaguli ne bamugamba gisoma ekirayiro kyekyo nga tasobola kukisoma ate nga mu mateeka bagamba nti bwe kiba kikoleddwa atasobola kyesomera muteekako nti mulayira nti mukimutabutidde olw'okuba gikiyimba ekirayiro tebakimutaputira abooluganda omusanga ekkooti n'egugoba ebyerwengo ne bigaana n'akomawo okujja kuno abaaye ewamwe gye bakuzaala bakugobye ng'okomawo e Busiro ye wali ejirikiti n'olwekyo mikwano gyange buli mulimu guwa omuntu agusobola anaakukiikirira mu kitiibwa si mulala nze kennyini owuwa Olubega Meda Sseggona mbanjulira Joseph Bitokote Ssemugera kubanga mulabidde ebbanga ddene abadde kansala okumala emyaka 15 ku Ggombolola n'abeera sipiika w'Eggombolola teri mukulembeze gwe twafunye ng'amanye Eggombolola eyo oluvannyuma lw'okugiweererezaamu okusinga Bitokote Ssemugera mbasaba abooluganda tumulonde nze Nakasozi nja kumulonda era bwe nnaamala omulonda n'abalala mbakubirize bamulonde ekirungi talina gwalwana naye kugoba mu ofiisi abaddemu yeegobyemu yekka mu byobufuzi kanjogere ne kino kubanga mpuliddewo abaana nga nzija nga bakyogera nga bampaayiriza ekigambo ekinene nti bajjamu walukaga mu kalulu bampaayiriza kati ssebo nze nagyemu n'ab'e Makindye kati ssebo nze nagyemu n'abeeri e Bundi Bujo ssebo nze nagyemu n'ab'e Isingiro nnamugyemu nga mulangazi bandeke weewaawo bamugyemu balala naye nasanyuse kubanga ne bw'obeera gwe omuntu ajja okwesimbako aba tazze kuleka mu ofiisi abazze naawe ofulume kati Katonda bw'aba akoledde ekyekitalo fe abeesiga Mukama tulinga olusozi Sayuni tetujjulukuka tetwenyeenya ate nabagamba nabasomera Zabbuli eya 5:6 olunyiriri olwokuna nti bwe mbanga neesize Mukama ab'omubiri bayinza kunkola ki mikwano gyange omwana amusize namujja ekisooka ansonyiwe nali muto singa nze nali omukulu ku ye nandi muwe wenyudde kibooko ne muwaliriza ogenda okusoma kubanga nange okusoma kwange abooluganda tekwali kwa mirembe kwali ku siripa ya maama namala kuwa ogenda okusoma abasomesa b'edda baatubanga ng'abakuba omusota prefect ng'akubanga akuba mujjawe class monitor n'akubabula mu mutwe okomawo ozannyako mu kkubo ng'abaana omukazi w'okukyalo naawe bwenyula n'ogenda ekanga okaaba ne bakubuuza okaabira kino bagamba omukazi wa wali ankubye kiki n'ogamba asanze ensamba akapiira bwenti nankuba ne bakwongera naffe okusoma kwali kwa mpirigo mbeegayirira musomesa abaana baffe ensi ekule mulekerawo okwenyumiririza mu bintu ebyonafu Bitokote musabidde akalulu Harriet Mbasinge Kaggwa musabidde akalulu akabonero kaffe ffembi manvuuli saawa anti mulaba bwe nalookinga ensagala babuzabuza na manvuuli kuba temujja gisangako akabonero kaffe saawa obubonero tebuteesa abantu ffe tuteesa ab'ebbandwe mbabuulira bwe tuba tuteesa tetusooka kuwanika bubonero singa obubonero bwali buteesa singa buli mbaka wa Nuupu ateesa naye bangi tuba tuteesa nga batwetegereza batutendereza ng'embuzi etenda enkuba tulonde tubaweereze mu bwesigwa n'obwesimbu awamu n'okwewaayo emyaka 15 egy'obuweereza bwange ndayiranga sitya mwetya Katonda teri ayinza kuvaayo n'agamba nti namunyaga akajiiko k'ettaka wabula mbadde empolereza ettaka ly'abanaku abajoogebwa ababasinga
mbadde ntaasa abaana b'abantu benzijja mu makomera nga sisasuddwa 10. Bw'oba oyagala okutegeera obunene bw'omuwendo gw'obuweereza bwange, buuza mukulu wange Matiya Walukaga. Yagambye nti mu mwezi gumu ng'agula balooya atunze eby'omu nnyumba n'ayisa n'akabbo. Nze namuwolereza emyaka 17, teyayisa kabbo, teyatunda ku bibye. Myaka 23 nga mpolereza abaana bammwe be basibidde obwereere, teri mukazi mukadde, teri musajja yali atunze kibanja kye kujja kunsasula. Tegeera omuwendo ogw'ebyo byempaayo. Omuntu omuwolereza ku kibanja kya bukadde 5 n'otamugulira cupa ya soda n'anyiiga, oyo ye muntu. Isaaya yagamba 26:10 abooluganda, omubene bw'omukolera ebyekisa talyagala bya butuukirivu. Kale abansiimye Mukama waffe yeebazibwe, abatansiimye essaala yange ejja kubeera nti Mukama abakyuse. Abatanjagala bwe mutadde obukyayi, ntaddewo okwagala, ntaddewo omukwano. Kristo we yali agenda yatugamba nti mbalekedde emirembe gyange. Abooluganda mwagalane, tekiyina kye kikuggyako okunjagala. Waakiri onnyima akalulu naye n'ompa omukwano. Nze njagala omukwano okusinga akalulu. Olw'ensonga eyo ng'omuwendo, nange mbaddiza omukwano. Kyenvudde mbaweereza mu bwesimbu. Nsaba ekisa kya Katonda kibabeereko. Omwaka guno gubangwize, muyingize ensawo zigaziwe nga bwe zijjula, muweerere abaana mukulaakulane. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeera nsaba gibeere nammwe. 15 Olwokuna lwa wiiki ejja. Londa Medat Lubega, Seggona akali amagulu.